A modern society means that you depend more on the products of the brain and the skills of the hand rather than the muscles. Instead of using hoes, we should shift to using tractors. Instead of our daughters going to the well to collect water, the water should be brought by the pipes, not our girls to be the pipes. Instead of our girls blowing firewood in the fire, we need to use electricity and so on, become a modern society. But in order to do that, we need to understand 7 words, which normally confuse people. Word number 1, peace. Edembe, obusinge, kuchi. This is very important. And we should not allow anybody to disturb our peace. If you see anybody disturbing our peace, please tell him clearly, don't disturb our peace. Even in these elections, which we are having, don't allow people who create friction by doing wrong things. Tell them openly, don't disturb us. We want peace. And peace is based on amazima, on the truth. NRM has been able to keep peace here. Kubanga mu biseera ebyo omuntu aba akyalina ebiwundu oluusi omutegeera era naffe tubategeera bannaffe kyova olaba tulina enteekateeka ey'okwogera n'abantu baffe abamu abataafunye kaadi nga bakyalina ebiwundu ebyo kubanga abantu baba basipendize sente nyingi baba batadde mu budde bungi so kitegeera luli oluusi bwatafuna kaadi abeera mu mbeera eyo. Naye ate n'ekirala bannange mukimanye nti okulaba embiranye eri ku kaadi ya NUP kitegeeza NUP y'amaanyi. Singa si y'amaanyi omuli alibadde gatafaayo naye bw'olaba nga abantu buli omu yettanira kaadi eyo kiba kitegeeza abantu amaanyi bagamanyi wawe gali. So bano abakola simanyi Buganda for Museveni simanyi ki batuleke tutambule bawulire. Kuba katola batandise okukwata abantu baffe. Activities zaffe Comrade Buwembo Saabakunzi waffe ali mukomera. Bobi Janda ali mukomera. Banaffe Mbale babakwata juzi. Mbalala ne bakwata abalala. Buli wetubeera ne activities zaffe bataayiza ne bakwata abantu baffe. Kakati bw'oba ogamba nti oli w'amaanyi lwaki olemesa munno okutambula? Mwabira baba NRM bwe balina activities zaabwe bo baali bakola byonna bye baagala kyere. Kakati ffe bwe balaba nga tutandise activities zaffe ne bateekawo embeera. So temutya bana NUP mukimanye nti ffe tuli solid, tuli strong, tuli kumpi kuddamu kutambula kutalaaga eggwanga. Ogenda okulabira kye bayita amaanyi g'abantu. Gye bayita people power ogenda giraba in action.